Ya nze Kapalaga kubuuzizaako omukwano gwange muganda wange. Njagala okusookera ddala of course okubakulisa mwenna aba People Power na NUP, mwenna abaagaliza Uganda emirembe n'abaagaliza Uganda enkyukakyuka ey'emirembe nga teri mu kwewa musaayi. Mbakulisa olw'okuwangula omusango gwa Kibalama. Of course gavumenti yafunyeemu omusango ogwo gwajja mu kkooti nga gavumenti ekimanyi tesobola guwangula. Naye kye baali baagala kuscaringa awe abantu abamu, era kyova olaba nti nomination bwe zaatuuse abantu bangi nnyo abeesimbyewo ku independent okusinga abeesimbyewo ku NUP, kubanga bangi baatya nga bagamba nti nnyinza okwesimbawo ne bamala ne basala omusango nti ekibiina tekiriiwo n'enfiirwa. Kyova olaba abantu baali scared. So ekyo gavumenti yali eyagala tuleme kuyisaamu bantu bangi beesimbawo, era yakyakiivinze. Naye at least nsuubira nga hopes zammwe zaakomyewo mwenna ababadde balina obweraliikirivu. Kakati ndi wano okuteeka mulungo empya. Tulina kye tuyita Operation Teeka Kyagulanyi mu ntebe. Operation Teeka Kyagulanyi mu ntebe. Operation eno egenda kubaamu ebintu eby'enjawulo. Nsaba ompulirize ate osaasaanye eno vidiyo buli muntu agitegeere amanye kiki ekigenda mu maaso. Nze ne mikwano gyange ab'enjawulo twasazeewo ne tugamba Robert Kyagulanyi agenda kubanga anominatingibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'E11. Kiki kye tusobola okukolawo ng'Abannayuganda okubeera okwassociatinga ne nomination eyo, okubeera part of the history? Ne tugamba nti bw'obanga oyagala okubeera part of the history, twekwate abantu 2, buli muntu aleete akakadde kamu. Abantu 2, kubanga nomination fee ziri $2,000,000. Singa buli omu kufa aleeta $1,000,000, kitegeeza $2,000,000 tuba tuzisonjodde, era Kyagulanyi tuba tumutadde mu ntebe. Buli omuntu Honorable Kyagulanyi agenda muwa certificate kwabo abantu benjogerako. Agenda muwa certificate emwebaza okuba nti amunominatinze okumuteeka mu ntebe entebe. N'olwekyo kyokola bw'obanga oyagala okubeera paati y'ettiimu eyo, ne bwe tufuna nno abantu 100, ne bwe tufuna abantu 1,000, still tujja kuggyako $2,000,000 tuziteeke wali, era twetaaga ssente eza campaign, zino endala zidde mu campaign. So era gw'osigala oli part of abo abantu abatodde abakutte $1,000,000, era ogenda kusigala ng'ofunye certificate eyo. Posta bw'obanga tonnagirabako, genda ku posti yange eyasembyeyo ku Facebook, ojja kulaba posta eyogera ku ekyo. Oleeta n'akafaananyi ko ne tukateekako, okayinza okubeera ka mwana wo, oyinza okuba nga time eyo ya history ogidedicating eri mwana wo, oba eri mami wo, oba eri daddy wo, eri jjajjaawo, yenna. So gwe ekyo kyoyagala, ekifaananyi ky'ojja okutuwa, kye bajja okuteeka ku certificate eyo, era kye bajja n'okuteeka ku fly eyo etambula. So ojja kumpeereza WhatsApp message okumanya ebisingawo ku simu yange eya WhatsApp. Tokuba kuba teriiko, naye oweereza WhatsApp 0774 97770 0774 97770. Nkubira ng'oteesa ku nsonga eyo. 1 million per person. Twagala abantu 2 abagenda nominatinga Kyagulanyi nga baleeta $2,000,000. So buli muntu otwale ennamba gy'oyagala okutwala. Kakati eyo ye phase 1 eya Operation Teeka Kyagulanyi mu ntebe. Kyokka ate bwe tuba nga twogera ku $1,000,000, ate waliyo baganda baffe ab'enjawulo abantuukiridde nga bagamba mwogera ku $1,000,000, naye waliyo ffe abatajja gisobola, nga tuyinza osobola emitwalo nga 10. Era ne batandika okukola challenges n'abasomesa nga bagamba nti naye naffe abasomesa, naye naffe abasawo, naye naffe. Kakati ekyo nakyo nammwe enteekateeka yammwe tugenda kuba nga tujanjula ekwatagana ku ekyo.
mu operation eyo enteekateeka yammwe mwe ng'abasomesa munaasobola mutya okulaba nga munominatinga Kyagulanyi, kubanga okumunominatinga kitegeeza kukyusa mbeera y'abasomesa. Okunominatinga Kyagulanyi kitegeeza kukyusa mbeera y'amalwaliro. Kati ng'abasawo abakolera mu malwaliro ago abamu bagamba bandyagadde okubeera part ya ttiimu enominatinga Kyagulanyi. Very fine, era nammwe tugenda kubateerawo enteekateeka eyo egenda kuba ng'olaba flyer. So eyo y'emu ku paati eza operation eyo. Bw'obanga tosobodde kubeera ku miliyoni eyo miliyoni emu, ojja kuba ng'osobola okubeera ku mitwalo 10 naddala ng'oyitira mu sekita yo. Oyinza okuba oli mulimi, oyinza okuba oli nekolera gyange, oyinza okuba oli musomesa, oyinza okuba ng'oli musawo oba ng'okwatagana ku by'obusawo. So eyo nammwe yenteekateeka gye mugenda okuyitamu. Kyokka waliwo abatasobola era kuweza mitwalo 10, n'ate ng'osobola okubeera ku Facebook, osobola okubeera ku Twitter, osobola okubeera ku social media. Basically nammwe muyina omulimu gwe mugenda okukola mu operation eno. Mugenda kukola ki? Waliwo abantu bangi abawandiika. Unfortunately mugenda ne mubeera ku Facebook ne mbalaba nga mufollowinga oba nga mugoberera abantu abatalina kye batwongerako. Nsaba ekyo kati kikyuke. Ekisooka, waliwo abantu bangi ba propagandist ba President Museveni, naye nga bajja olumu abamu bawaana nnyo Kyagulanyi, bannange Kyagulanyi oyo wakabi nnyo naye Museveni asinga, naye Museveni wakabi. Muteekeddwa okimanya okwo kubawugula. Ekyokubiri, muteekeddwa okumanya abantu waliwo abantu be mugenda ne mumuvuma ng'ataddeyo posti, kati ye nga kumbe ali mu accountability, akola accountability. Bwe mugenda ku posti ye ne kubeerako comment 100, ne bwe ziba zonna zimuvuma, ye ng'addayo eri owabakama abe ng'abagamba ndowooza mundaba mbayina mbengeejinga. So abo tusaanye okubaleka, okubeesonyiwa, akole posti ye abeereko ne comment 10. Agenda kubanga talina wabbira ssente za ggwanga, kubanga talina mulimu gwakola. Basically mwabakomentinga, kiki kye twetaaga okukomentingako ffe abakomentinzi? Waliwo posti ez'enjawulo, postinga kati for example wiiki ewedde senator oba MP yandibadde mu kiti kya MP mu America yavuddeyo n'ayogera ku kulonda e Uganda n'engeri abantu gye batulugunyizibwa. Ezo ze posti ze twetaaga okugenda ne tukomentingako, ne tugifuula ne tugyongeramu traffic, nefuna comment 10 nga zoogera ku ngeri gye batulugunyamu Bannayuganda, kakati ne ki attractinga n'abantu abalala. So komenti zammwe mwabakomentinga tuzifuule useful, nga tukomentinga ku ezo posti ezigenda okutuyamba. Posti ezitatuyamba n'abantu abatatuyamba abatali naffe, mbadde mbasaba tubeesonyiwe. Mweno operation gye tutandise kaakati, operation teeka Kyagulanyi mu ntebe, tulina emyezi tegikyawera 2. Mbadde mbasaba mu commentinga, tulekerawo commentinga kuba propagandist ba President Museveni n'okubabeerako ennyo bannange gundi yagambye bw'ati, gundi yagambye bw'ati. No, tufokasinge kati. Ekyokubiri, tetukomentinga kwabo era ba propagandist ba Museveni oba ba bloga be. Don't comment, tomuvuma na muvuma, because buli lw'omuvuma n'aweza comments nga nnyingi ng'addayo eri ng'abalaga nti mulabe traffic gye nnina ku posti yange nga bamuwa ssente. Naye singa mumuyiginowalinga ne muta commentinga, kijja kuba nga kiyamba ssente z'eggwanga obutayonooneka. So ebyo bye bintu 3 ebisoose mu operation eno. Kugambye operation teeka Kyagulanyi mu ntebe. Operation esooka, party yayo esooka 1 million per person, 20 people betunoonya, 20 million 20 Ugandans. Promotion bwe bagiyita. Ojja kumpeereza message ku 0774 97778
ojja kumpeerezaako kifaananyi kyo ky'oyagala bateeke ku certificate n'amannya go g'oyagala bateekeko ku certificate eyo. Ekifaananyi kiyinza obutaba kikyo, kiyinza okuba eky'omwana wo, kojjaawo, sengaawo, omuntu gw'odedicatingira time eyo, because kati tuli mu kukola history. Bino bye tukola byonna bigenda kubeerawo emyaka n'emyaka, kubanga tuli mu revolution egenda okukyusa obukulembeze mu myezi egitawera 3 okuva kati. So buli kye tukola kaakati tuteekeddwa okubeera focused. So mpeereza message ng'oli part of abantu abo abaagala okuweereza $1,000,000. Bw'oba oyagala okuweereza $10,000 naawe tukwaniriza, tugenda gy'activatinga mangu ddala, ogenda kuba ng'olaba flyers engeri gy'osobola okikolamu. Ssente era tuziwa ku namba zaffe eza People Power eza bulijjo kwe tuteeka ssente ezo. Bw'obanga tomanyi namba ezo, osobola era still okumpeereza message ku namba eyo nenkuwa ennamba ezo nenkubuulira n'engeri gy'oba osasulamu ssente ezo. Nze Kapalaga, mwebale nnyo, nkusaba tambuza vidiyo eno